Oluyimba lwa Sheebah Karungi lukyagenda mu maaso okukwata abantu omubabiro. Sheebah Karungi avuddeyo ko wali ku mukutu gwe ogwa Instagram n'alondayo obutambi obadde bukutte omubabiro wali nga bali mu kuzinira ku luyimba lwe olwa Somebody bye ngenda okubeera nno nga nkutuusako ko mu maaso awo. Kw'ossa ate ne mutabani we Amil ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo, kw'ossa ate ne King Saha ekibadde wali ku mukolo ng'ayimba oluyimba Zakayo oh my god kibadde munnange ate kikambwe nnyo. Kw'ossa ate ne Fik Fameka ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo. Kakasa nti no video ogimpera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno kansoke nkutegeezeko munnange wali oluyimba lwa Sheebah Karungi nga bwe mbadde nkunnyonnyola wali mu kutandika nti lukyagenda mu maaso munnange ate okukwata abantu omubabiro. By the way ngenza okubeera nga nkola vidiyo eno nga vidiyo nga yo wali ku channel ya Sheebah Karungi nga vidiyo emaze okukoona munnange ate zi miliyoni eyo. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi kiraga nti oluyimba luno munnange ate lukyakutte munnange ate omubabiro abantu okwetoloola munnange esaidi era nga Sheebah Karungi avuddeyo ku wali nassa obutambi kakati nno kansooke ndowooza nkuwe kano akatambi kano wali ekibadde ku ceremony nga bw'ogezaako okulaba. Babadde bambi nga balaga omukwano ku luno oluyimba munnange Somebody. Omanyi kye bayita okubeera nga oluyimba nga luvugira buli wamu ku mabeeki mu like wonna awali audience munnange nga luvugirawo eside eyo. Kakati nno ekibadde wali ate ku beach muganda wange kibadde kikambwe era nga bwogezako okulaba oluyimba lwa Sheebah Karungi lukyakutte munnange ate omubabiro okwetoloola era nga wali n'akatambi kano aka mutabani we Amiru nako kabadde kakutte omubabiro nga bwogezako kalaba akatambi ako. Omwana bannange mutabani wa Sheebah Karungi bambi akuze nga bwogezako okulaba n'akwata akatambi ka mutabani we nga bw'okalaba naye nno ssebo abadde ssebo nga ali mukola challenge oluyimba Somebody bannange lufuuse ensonga okwetoloola. Byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso okwetoloola ku muwala munnange ate Sheebah Karungi oluyimba Somebody lufuuse ensonga munnange ate okwetoloola. Kati weyongereyo ko wali ne mwana mwenzi munnange ate King Saha naye abadde munnange wali ku ceremony n'asooka n'abayimbiramu kaawo kuzimu ku nnyimba ze munnange ate ezikyakutte omubabiro okwetoloola. Zakayo wali Chakumanya n'ebisale okajja okweyita omutume gwe buli omu amuvugire mwana kyagala okuyomba ebyakyo byakuyomba kyali kyagala okulwana ebyakyo byakulwana kakigamba nti obangi mwana nti obangi okajjanga bakubana babandi bakubana babandi nkirikisula mugali abo abaana babandi yoyo nno munnange ate omwana mulenzi munnange ate King Saha naye bw'atyo bw'abadde munnange ate ku ceremony abakubye omuziki wali wonna nga boogezaako munnange ate okulaba mu katambi. Kati oyongereyo ku wali Fik Fameka mukyekinzeko eside eno by the way yakoze t-shirts n'ateekako ekigambo wali nti concert anti
nga Sebutemba muganda wange kijja kutokota wali ate elugogo. Yabadde ataddeko kkono ekifaananyi kye nga bw'ogezaako okulaba t-shirt abadde agyambadde wali. Kaakati nno akatambi kano abadde nga ali mu kukola challenge wali. Waliwo ko eddoboozi erigenda mu maaso munnanga ate okutambula. Kakati eyo nno gye natuuka munda eyo ne nsangayo omusajja omwoyo omutukuvu. Mananga omusajja omwoyo omutukuvu ali muwombeefu nnyo, mukakamu nnyo, mwetowaze. Eddoboozi munnanga ate erya Pastor Aida likyagenda mu maaso munnanga ate okutambula. FIFA Maker naye abadde alituddemu esayidi eyo nga bw'olabye challenge eyo. Naye nga bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpira like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.